eriteeka lirikukola kwife bababa bachi babana hurrimat alaykum ummahatukum bamama mutabawasa wazira question abana bemwe abobuwala mutabawasa wazira kindi kiraku kasita babanga bava musayi gwo bava ku mugongo gwo wa akhawatukum bani naimwe bano ko kumama bano ko kubaba tobawasa bal haram some kindi wa ammatukum basenga nenda kujja mpola mpola mu bigambo byange nti bwolingirira omulimbe ko tuli kuwangalira olwaleero mulimu engombo kamaala oli ekikyota ibye fa ku mudaala gwo agita tagiwoomya mulimu ebigambo by'ekisirusiru bingi ebyogerwa wabula byona biri subject ku sharia yaki ey'obusiraamu toyikirizibwa kuwasa bantu ba miteeko gino wammanga wairenga mwawula obutonde maama tawasibwa kiriya abaana baife abawala tibawasibwa baane naife tibawasibwa wa khalatukum baganda babamama gotweta maama omuto eriyo maama omuto ku saidi ya babawo nga mami wono omukyala number 1 mu marriage maama ono owundi tumweta maama omuto mukababawo namba 2 mu lusogo okoba oti maama omuki omuto wano obusiraamu tigwe bwali buli ikoba era ekimuharamusa tini kino kye tuli kusoma wano tuli kusoma line Allah gye yakoba nti abo bali haramu ate wale takuyikirizibwa kumuwasa because yagaita kuni babawo subira nga ndi clear sharia eziyizo ono okumuwasa tini sharia gye ndi kusoma mu line eno ndi kulambikira abantu Allah be yaziyiza okuwasa wairenga mwawula obutonde mami no abaana baife no baane naife no baganda baba mama baife no wa banatul akh bawala babaganda baife tetubawasa wa banatul ukht abaana babaane naife tetubawasa ife bakojja lwaki twandyenza okusomesa omusomo guno basebo ne banyawo lwakubanga bw'otyama ku gataliiko nfuufu buli lunaku osobola obutabulamu yakutte omwana wa mwannyina yakutte maama we era mawulire ag'amaanyi eino nga bukedde eri kujaguza emyaka 15 mwiwulire eri asinga okutunda eino mu myaka 15 egibise n'omwana omuwala eyayomba ne maama we ku musaada yakwata era ompala nakubanga ndi mujjawo ndowooza akantu ako kali clear ino nakasinga trendinga in the last 15 years mu buweereza bwaki n'abakoba nti mu mawulire agasinga okutunda enaku dino mu gataliiko nfuufu ne ku midiya z'edindi yawadde muwala we olubuto nga niwo twogerera wano Allah naidi amazima agaliwo ayi ngeriyo haja ali mu kooti nga mukyala we ali mulumiriza nti yakola ki wairenga public ekisimbawo yakuba ekyali kola ki ali kuwayiriza olw'ebigendererwa ebyenfuna ey'edduniya ekyo nze tikyenendamu kyenendamu kutolayo ekifaananyi nti oyikirizibwa okola kino mu layini y'omusaayi toyikirizibwa kuwasa mwana wo toyikirizibwa kuwasa muwala wa muganda wo ne muganda wo tayikirizibwa kuwasa muwala wo wa akhawatukum min ar-radaa'a baani naimwe be mwayonka nabo ku mabeere ga mama tobawasa tokoba oti oyo maama yamuyamba buyambi anti maama we yafiira muleba ne tuyonka kulimu kati oyo wamaseeko yaba nzira oyo taata bwafa asika mubasika mwali oyo naawe kitunuulire okutunuulize bwobeera gwe kwegamba ng'alinga alikoba ndi tikisoboka kukireka
akhawatukum min ar-radha'a bani naimwe ngekibagaita ibere lya mami gwe mwayonkako kabenga tine yabasindika okuva mu lubuto nendo okuba clear mwanoko kuibere lye mwayonkako wairenga muntu gwe mwayonkako tine yabazaala muki mundaye toikirizibwa kukola ki kumuwasa seka goslo jampola ku nsonga eyo basebo ne banyabo nsuubira nti buli muntu aide ne brain ng'eri set okwega ebintu bye tuli kwogerako nenda okulambika ensonga nga nkulu ino ng'ate abantu baakobanga ate ebyo temubisomesa kubanga ebyo enewaffe tebiriiyo enewaffe tebikola aye sebo disikazi tugire okweyagana nga gyebiri era ng'abantu balikola ki nga bali bikola therefore byaba bikulu okubikola ki abantu okutegeera amateeka agabigemaku al ukhtu min ar-radha'a mwana ko kuibere nani muganda gwayita munabere omusogo bamweta atya abejo olusogo bulungi omusogo bamweta atya naibere naibere omusogo amweta atya Salim mwana ko gwe mwayonka kuibere litya eirala abafuse haramu owam bumwali yonka tibamweta wa mama bamama bampuliriza mu musomo guno kansuubire nti ndi clear mu line eyo era mukidi bulungi nti eri abaana nga bonseibwa abakyala nga tinaaba bazaire not because bamama bafiirire mu leba no aye mami asobola okuba nga azirira irala litona mu mabeerege mu butonde bwe ng'ayoona aliwo mama wundi oba muganda we oba mukyala ku kyalo ng'ayo omulimo gwe gwakonsa baana babakyala abazira mabeere kubanga kyona kikirizibwa ng'eriyo omukyala mu kitundu nga buli azaala ng'ali bize okonsa aleeta wano no yakizaako bati nze mena akonsa abaana nize nonsiisa ekyalo kino aikirizibwa era yasasulwa wabula buli gwayonsiisaako afuuka mwanina woli gwe yayonsaaku mukulubereberye ne reverse buti munkole entuufu ife ku kyalo kyaife owekika ekyo tumutoolaku kuba aba ajafuula ekyalo kyona kyona nga kiko twamutwala wala amwenda amunooni eyo aye ayonse buli muntu eri tunawasa baani ku kyalo tumusengulaku yaja yayonseze eyo kubanga alina amabeere mangi nabbi sallallahu alayhi wasallam mama we Amina binti Wahab bwe yamala okumuzaala tiyalina mabeere gonsaga n'amata mu riwaya endi bakoba nti yagalina aye kanat muraatan sharifa yali mukyala nga wa class mu society enga ekika kye bwe bazaala tibonsa olw'okuba amabeere gaabwe kabiri batwala luuyi mu ba Halima Saadiya mu ba Thuwaiba n'abakola ki n'abayonsa era nabbi tiyayonka ku ibeere lya mami we sallallahu alayhi wasallam buti omuntu yena eyayonka ku kwibeere lya Halimatu Saadiya nga muwala yali azira okufumbirwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam basoga nenda tukyege n'abaganda bampuliriza enakudira abantu bakakiwa valiyo mukyala avaayo yayogera mu mazima akuba ati maama w'omwana oyo bwe yamuzaala yalwala ibani ng'eibeerere tirisobola kwonsa ninze nayonsa oyo ng'ayo omwana tayi alowooza ati eyo mboozi ya ku kyalo kubanga ono yali mukwano gwa mami no aba afuuse maamawo era abaana bazaala oba toyikirizibwa kubawasa leka ebyekisoga mbu awo nekirungi kabiri awo bajja kwegayitira irala bayonkana ku irala awo naawo awo niki
naawo niki Nabi sallallahu alayhi wa sallam akola mu hadithi yindi nti yahrumu min ar-ridaa ma yahrumu min an-nasabi, buli ekiziza mu musaayi kigemera irala kugoma yonkanayi bera foteteekwa akola ki komuwasa. Naam Sheikh. wa ummahatu nisaikum, banazaala baimwe wama adraka. Ku mulembe guno musaada awasa omuwala yayendera ku ne mama, ate sebo bamaama baba bakani mama nakoba ati tomubuulire akaana kali n'impaka bino byaffe. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Waraba nyazaawo kikandogere ku muluganda gundi mama tawali ali akiwulire nyazaalawo akuzira bw'oba musajja nga wawasa muwalawo omwana omuwala gwe wawasa n'aba maama w'abaana bo nosheyaringa naye obuliri toyikirizibwa kuwasa maama wo. Kiriwo ekyo kiri clear, very clear. Towasa muwala ate nowasizaako maama we. Kasesere yaliyo omusajja mukulu yabawasa bombi, yawasa omuwala ate yayenda awase ne maama we. Abantu abakulu ku kyalo baasituka ino baaba bakambwe era ku nkomerero bakiwangula. Aye ate nga bo bali kwesembesa nnono mu buwangwa bwaffe tekikola, so nga ate answer clear mu ddiini yaffe tekikola ki tekikola mu Busiraamu. Albintu wal ummu fi zawajin wahid haramun, omuwala ne maama we mu bufumbo bwe bumu tekikkirizibwa. warabaibukum allati fi hujurikum nisaikum allati dakhaltum bihin. Warabaibukum allati fi hujurikum, kino kizibu ky'amaanyi mu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbasaba mumpulirize bulungi wano abaami n'abakyala. Warabaibukum allati fi hujurikum, abaana b'obuwala abakulidde mu bisinge byammwe, abaana abaida ne bamaama baabwe. Owasiisa omukyala alina n'abaana baabawala olw'ensonga XYZ, kubanga omusiraamu ow'emyaka emitono abuuza ati naye ng'aleka abaana owasa waaki? Yeerabira history w'okuwasa okuviira ddala ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abaana abawala abakulidde mu nju zaffe nga bajja ne bamaama baabwe nga be babazaala mu baami abalala ewalala mu bufumbo bwe baasookeramu, babeera haraamu ku taata ono. Bamaama muntegeera bulungi? Abantegedde muwanike ku mikono mu layini eyo. Barakallahu fiikum. Omwana eyajja ne maama we n'akulira mu maka gange, nze taata, nze nsasula fees, nze ngula emmere, nze ngula engoye, nze nzadde baganda be bano abalala mu maama ono, sikkirizibwa muwasa. Tabwege munsi muno inno kubanga abaami tebakaabasosola. Era yabuuza ati bw'oba toyenda bw'obanga obonanga nzira akola kiwano ninze babawo. Mutole wono ninze babawo. Totegeera Busiraamu ono tanzira. Ngenda okubategeeza basebo ne bannyabo. Omwana omuwala akulire mu bisenge byaife, mu buvunaanyizibwa bwaife,
era nga atweta ba baba takkirizibwa kukola ki? Kuwasibwa. Mu lulimi Oluganda olwangu togatta naye, mu lulimi Olusoga olwangu tugayita ki? Naye. Lwaki? Lwakubanga akweta baba ate wakola akd, wakola nikah ku maama we. Buli lwakola nikah ku maama w'omwana, kabenga mulungi atya, kabenga mubi atya, kabenga musomi atya, kabenga mubuyabuya atya, akd gyokoze ku maama we, nikah gyokoze ku maama we emufuula haramu. Nime kibuuzo gani district kazaaliwo, warabaibukum allati fi hujurikum, abaana abawala abaida ni bamaama abakulire mu nnumba daimwe. Aye erekawo omwana omuwala eyasigala yewa baba we ekibibi nga nze ntoireyo maama we n'ajja naye ebuseyi. Basabo ndikiriya Allah alikulambika abantu mu marriage mu bufumbo abali haramu okuwasibwa. Yatamu omwana omuwala mujana nyina, yatamu omwana omuwala akulire mu bisenge byaife, gotulabirire, gotulisisa, gotunwesisa, gotwere fizi, to the extent nti bwaba ali graduatinga Haruna Muchere oba Hamza oba Salimu akoba ati be seeka webale oyo mwana wo niwo omusomesa era candidate yamewo aye niwo omuku aye nga mwana wani. Obusiraamu buliikoba wano wakulire tumuwasa. Ndibuuza bamama bategeere, bababa bategeere olw'obukulu bw'omusomo. Eyakulira eyasigala ereke maama waidi eno yawasibwa. Anseri nti no thank you Dick. Lwaki? Olw'okubanga wakola nika kwani? Maama we. Nsubira kindoto kiri clear. Ate eyo n'embeera eri mu umma saawa eno. Omwami mulala mumbeera y'okukayana n'omukyala ku mwana afaanana atyo. Mukyala ali mukuba ati ono mwana we yennyini. Omwami ali kuba ati ti mwana wange tanzira. Kyavaako obulabe bw'amaanyi. Fi nihaya omwami yasala amagezi agayita mami atwala omwana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muyiwanga muno mutuwangalira. Nendo otolayo obukulu bw'omusomo. Omuntu eyandikobya ati ate obufumbo ate bw'ogirawo mu ddalasa gaagadde. Obufumbo mu ddalasa gaagadde buli ku alaja, buli kwidandaba emize egiri mu ki? Mu society mu umma saawa eno. Ate sabo tomala kumuyita n'okoba oti mutonzi waffe yasalawo. Atasalawo bw'atyo. Mutonzi waffe asalirawo mu layini ze yalagira. Singa kityatuuse nayo namunonera ensonga eno. Sallallahu amutuuse bulungi. Kubanga mu ddalasa eno twidda kuba naye bi'awnillahi ta'ala. Ebintu bye ndi kubinonola nga bil haramu bizira ku mutonzi waffe yakola ki? Tebiriiko. Biri equals haram, equals zero, equals tekikirizibwa. Sekati naone yasalawo. Ate era nawano mutonzi waffe yakola ki? Yasalawo nti omwana omujjana nnyina takola ki? Tawasibwa. Nina twetereze mu mulayini eyo. Sebo niwe wabyogerako amatu agandika bunanga ebitasoboka. Ajida mu ofisi ya dike omukobo tebikulaku ku fayiro. Eri ebintu ebisoboka abantu nga babisoboye aye nga byewuunyisa. Tiwe kiri Sheikh. Therefore omwana oyo tumuleke tumusonyiwe tumuwa omukisa ogutweta badaddi kubanga nife tulina ki? Maama we. Naam.
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أنا وليه بالزبو جمع يسو. وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم مضاف إليه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. Mubantu abandi abatatwikiriza kuwasa. Wa halailu abnaikum ni bakyala b'abaana baimwe, abaana baimwe muka Dirisa, muka Nabiru, muka Samiru, muka Faqihu, muka Hani, muka Haitham, muka wa halailu abnaikum muko omwana wo. Mwana ife mukuru nani? Ridwan. Tujire tumuwasiza omukyala ekawempe obeewa ife ekiryowa. Tamala kuleeta mukyala we kabiri baba n'okoba oti wabula mutabani wange alaba. Wallahi yafunye emboko. Mwana wo nigwe yafunye verafo ki mwana wo. Ate ife tuteekwa kulingirira bamaama b'abaana baife ng'emboko nga n'emboko. Wereka kukoba mbu ndabikira bubi atya wali tobona. Wallahi ebyo ebiseera ebyo twali twakava mu ssomero therefore twaba ba muzibe. Yali mulungi era tu maintaining that beauty. Tusigale nga tumubona nga muki ate obutonde bwa Allah mu faces bwandawulo ino ate buli face nungi kubanga eba mu features enungi. Aifa abakazi tibandi tufumbirwa ku nyindo dino. Aye wallahi babuuze bakeeta kaki kubanga bo bakabona ke kaki kayindo. Kandete ekyokubonerako ekya kansirike ndiko bantu bazira face ezira mu feature nungi. Iwe gyoboneranga amatama owundi abona maiso, gyobonera amaiso owundi abona kayindo, and so on and so forth. Mubaami ne mubaki ne mubakyala. Eri omwami mulala waigange yakoba ati nebaza Allah okumpa sente nze kububi buno mukazi kye yandine nze banenda ku sente dange tikituufu bamwenda ku butonde kubanga Allah yamuwunda mu maiso gaabwe bamubona nga asaana okuba baba waki w'abaana. Therefore wa halailu abnaikum mu marriage mu Busiramu mu bantu bamutateekebwa kuwasa bak'abaana baimwe. وأن تجمع الذين من أصلابكم أبانا بمزالة أبانا بما بالنز بمزالة timu wasaba wabakazi baabwe tumuikirizibwa kabe nga yamuwawa ku yamuleka tumweta n'okuba oti Dirisa kino mbadde njagala tukkanye njagala kubuuza olusembayo Mama Musa wamuteera ddala yakutama. Omwana akoba ati se dadi baba nakugamba nze oyo sikya oyo akola ebibye. Dirisa tewejjusa tewejjusa njagala oddemu nga byoziddamu obitegeera. Mama Musa wamuta kale wabe ayenga ekibuuzo ky'okuteekateeka kujja kupangisa gayaza kutwayumba amaanyi eyali ku olunaku munaku mukaaki ekiikirizibwa. wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum abakyala b'abaana baimwe abava ku migongo gyaimwe. Ekibuuzo tulina abaana baife betukuziiza nga titiife tubazaala tibava ku migongo gyaife aye bakuliire mu maka gaife era niife twabawasiza n'abakazi be bali nabo batwala hukumu y'abaana abawala bale oba
amazima gali nti tibatwala hukumu eyo wabula tweyambisa nusunsu edindi ni qawaid fiqhiya edindi twaziyiza kino olw'obutaleetawo mbeera ki ombi mu community kandi weyetiniwo omuzaala aye umma eno yona eidi nti ki nti mwana wo Allah teyagamba nabbi awase mkyala Zaid falamma qada Zaidu minha wataran zawajnaka kituufu wabula kyakolebwa mu community eyali nga tekibona ng'ekive wano tetukiharamusa wabula tukikomako olw'ebizibu ebiyinza okukivaamu olw'entegeera ya society waire nga tekiziyiza aye ate era tekyalagirwa nti eyo gw'oteeka ogyokole ki owasedderafo tugeme enjira etasasamaza society nakuleetawo ivo muki mu community. Kansubire nti ndi bulungi mu line eyo ndikubuzayo dakiika 10 ndikwenda okwogeramu ebigambo ebikulu ebyo tumaleyo ekintu ekyo wa antajmau baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Mu bantu bassebo betutakirizibwa kuwasa mu line eyo antajmau baina al-ukhtayn okuwasa abooluganda ababiri. Omanyi bano bonna bakyala bange babampa nkola ya kisoga ey'okukuba lufaya balweta lufaya mu lusoga okukukoolya n'okukukumba naddala amaka amasiraamu ng'ayiga mu kyalo nga tajeti yaago byanfuna. Omusaada mulala yawasaamu abawala 7 kuba malamu ng'ate byantaka oba oyenda oba toyenda nze odafumbula omusungule ng'ayina omukulu nabona haji Allah musaasire wabugwere mugenzi Samuel ng'aliringa muwala w'enejambiya baserengeta mpaka ku Nanda alimulagira kufumbirwa seeka gwe yawaira muwala we ayenda nonaabe saada wampisa musaada muntu mulamu musaada muwalimu musaada ayendeza ife bino byona tutwande bituuseeku nkutibaliseka saidi therefore bonna twala wena wakobote Allahu akbar la ilaha illallah bantu basalira ku nabbi no haramun an tajma'u bayna al-ukhtayn. Allah mulungi mu sharia yefe yakobati illa ma qad salaf okutola ku ebyera mu jahiliya ng'obusiraamu bukali kutekenga kosi oba inonola amazima ago ayi kasitabu eda ne bwinonola bayanan shafiya mutagaita baki baluganda. Musomo guno gusaana osinga on time tusobola okulinga ku side B singa tubagaita kuba tulinabo kyekibaawo tusharinge bamama ni bababa ebizibu challenges singa ngaita abakazi babiri nga baluganda kyekibaawo mba mirembe myerere kuba ndi dadi oba nfuna challenges. Wa antajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafuran rahima. Allah musoneninu era musaasizi ku ebyo biba bijire mu butanwa ayi bw'omala okubitegeera oteekeibwa okwira mu kosi entuufu. Ekyo nga nkimaze basabo ne banyabo lwaki tuwasa